Emizannyo gy'okubaka eja East Africa Netball Championship egy'omulundi ogwa20 nga gizannyibwa mu clubs okuva mu mawanga ga East Africa giyingidde olunaku olwokubiri nga gitojjera wali ku Kamwokya Community Center. Abasembayo okukiwangula mu 2019 aba Nick batandise na buwanguzi olunaku olw'eggulo nga bakubye KVZ eya Zanzibar ku bugoba 7-5 olunaku olwaleero. Nick Netball Club ekubye Uhamiaji eya Tanzania ku bugoba 7-28. Mu mirala egizannyeddwa KCCA Netball Club ekubye UPDF ku bugoba 6-24. Olwo bannantamwe gwa 2017 aba Prisons Netball Club ne bakuba JKU Mbweni okuva mu ggwanga erya Tanzania ku bugoba 6-24. Tuwangudde okusinziira ku kye twadde twagala nga twagize mu tournament eno nga twagala buwanguzi kyekyasinze otuleeta. N'abazanyi benasayinza abasatu bazanye bulungi era ndowooza bakwataganye mangu nnyo ne bannaabwe basanze mu ttiimu era ndowooza nti gye bujja mu maaso bajja kuba nga bakolera ddala bulungi. Emyalero tebadde nzibu nnyo, but I will say the team gye tubadde tuzanya naye ebadde very challenging. But like I said, nkozesa nnyo strength yange and working on it more and more. So ndaba nsuubira with time I'm going to perfect. Wabeerawo lows ntono kuba ba players obadde tozanya nabo toli very consistent, the passes naye otuuka with time the more you work with them kituuka ne kikwanguyira. Game ya UPDF ne Council tetambulidde nga twadde tugisuubira naye wakiri twakivinzeeko 75% wakiri kwanga abaana abadde bapya ku kisaawe twadde tubagezesa tulabe naye wakiri tusobodde okulaba ono asobola okukola kino ono asobola okukola kiri. Empaka ziddamu okutojjera olunaku olw'enkya nga JKT Mbweni yesooka mu nsiike ne KVZ, Tamisani ezanye KCCA Netball Club, Chaya ezanye JKU mu basajja, so nga ne Prisons yakuzanya Uhami